Ng'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa kulondola ensimbi y'omusolo kakyagenda mu maaso ne kajjojjojjiwaako ow'okubuuza abakulembeze b'amalwaliro amanene mu ggwanga bo abakulira eddwaliro ly'Embale Referral Hospital tebibagendedde bulungi bwe bakwasiddwa bambega ba poliisi olw'okulemwa okumatiza akakiiko kano ku ngeri gye baasaasaanyaamu ensimbi. Abakulu bano omubadde Saamu Okwi ng'ono yakulira ebyembaliriro by'eddwaliro ne Dr. Obo John ng'ono ye Director w'eddwaliro balemye okunnyonnyola akakiiko ku ngeri ki gye baasaasaanyaamu ensimbi z'eddwaliro okuva mu mwaka gwa 2010 okutuuka mu mwaka gwa 2015. He not find the accountabilities and you had not recovered them, and that's what Dr. General is reporting. And all we need to you is to find an explanation, but not to say it, we did it later. Madam Chairperson, we discovered this from Mulago. These people refuse to recruit, but they use private people. You remember the names we got here, and they keep them there lacking. And we have raised this problem several times. We see the funds are there, like the one you saw yesterday in Naguru, but you say we have written finance. Kino kijja babaka mu mbeera era ne balagira abakulu bano okukuba ekirayiro kuba kirabise nti balimba bulimbi kakiiko. I, Bailey Sam Okwi, do solemnly swear that the evidence I shall give touching matter before the Park Committee or Public Accounts Committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Oluvannyuma lw'okuba ekirayiro abakulu b'eddwaliro nate era balemye okunnyonnyola akakiiko ku nsonga y'ensimbi era wamyuka akulira akakiiko kano Gerard Karuhanga w'abagobedde n'abasindika eri poliisi okukola statementi. Gentleman, why you seem to be and you are so dry. Just lie and lie by police. He makes a statement and could even be detained for some time. Ababaka bali kakiiko no bategeezezza ng'eddwaliro ly'Embale we liri Matigga olw'okuba nti abalikulirayo beesulyeyo gwa Naggamba ku nsonga y'embalira y'ensimbi era bo bagenda biteekamu engatto beetuukire ku ddwaliro bakole okunoonyereza okwabwe. Management mbi nnyo, ssente bazizanyiramu, baliyawo tiwaliwo na kimu ekyosobola kulaba n'ogamba nti n'eddwaliro lirimu abakulu abali serious n'akatono. N'olwekyo badde wano nga batulimba kino batulimba kiri tubasindise emikono ya poliisi kati bali ne poliisi ya Parliament bali mukola statements. Ebiwandiiko byaleeta byonna bifu biyiye bya bulimba. Wadde ba CID baba bajja ku statement atugenda twelambulire ffennyini. Okujja wano nga temwinayo wadde evidence wadde akapapula kagenda balaga nti kino kye tuliko wadde boogera abatali amatuufu nga balimba ne went to an extent okutuuka okukola ki okusoma an oath omusajja wadde atulimba. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.